mukazi yatta omwana wange. Oyo mukazi yatta omwana wange oluvannyuma olw'omukuliza abaana. Temumanyi nagenda nte wanabisa Samuel Kakande lwaki nalokoka. Mwena temukimanyi. Oyo mukazi yatta omwana wange ngali ne Abe. Begatta abantu aba. Obadde okimanyi ekyo? Bino bitu papa misa chabimanyi. Kati promotion abimanyi. Benjogerako. Oyo mawa abimanyi ko tasobola kubyogera, kimanyi tasobola byogera. Nze nga mazo mukuliza abaana be. Mbajjem. Agamba abantu mbuyanja mu kyalo nga awusigalo yandeta ddi. Naye nze I'm not your friend. Temuli njagala nange siri baagala era sikwagala. Njagala ekyo kimanyi nti I never love you. Wanvuma, kitaawa avuma, govuma, fwe tubaddamu munange tubera. Ate ne mbikako byonna ne nwana nnyo. Tewali kye sikoze mu bulamu. N'okulaba sale gaali maanyi gange. Oyo omusajja w'omuntu omunene ogulinga enduli y'omuti yakuleeta ewange. Nze simanyi na wammwe sina kye njagalayo. Sikomyawo nkusabidde omulimu guli wamu. Kani imagine gwe omuntu yasoma okuba kati ng'okwataka kamera. Bw'onoonya content. Nakozesebwa nga seyagalidde. Nenfuna olubuto. Nayagala ndujjemu neŋŋaana. Ne mbaganze sita muntu. Nenzaala omwana wali. Emachi ndawo omukazi bamwitaani. Ngoba mukyala zimulobani. Ne bakwata omwana ne bamutta. Yakuta omwana wange oyo omukazi. Nanoonya kye ngenda okukola mu bulamu n'ensalawo ne ngende wa Nabbi Samuel Kakande. Temumanyi nagenda nti wa Kakande mwe mutuveeko tulina obulumi mmwe maani. Temumanyi kyempitamu na mukazi oyo. Temumanyi kyempiseemu. Temumanyi kyempitamu. Temumanyi byensirikidde. Temumanyi kyempitamu na mukazi oyo. Temumanyi kyempitamu na mukazi oyo. Bino byembagamba nte Katonda oyo omulamu. Ngenda ku Jenkins the Bible. Mbikule Bible. Oyo mukazi namukwasa Katonda kyovola bakatonda musasudde. Abaana b'omukazi oyo nze mbalabirira. Omukazi oyo ayina abaana b'abakulu tabalaga bantu. Omwana we Kenny abadde asaanidde kata nga kasekadaama. Nze nkutte ssente zange omwana nze mulisa ne Amina. Oyo omukazi talina jjembe ly'ataagendako. Talina ssabo ly'ataayingira nagana okuyingira mu ssabo neeri. Nasigala nga bweri ku kifugi njuka nayogera ku itiro nga mulowooza nti nsaka nabyogera nga bikonangako katono. Talina gwatatambulidde. Takomyawo ankutta ngambe tutegenge emmotoka za President Museveni. Mubuuziza Museveni tumutegako ki tumubanja ki tebatusasula tutege Museveni. Ya faking ebintu by'amasavu na faking ebintu by'ennyumba kisa kya Mukama talina kyatamanyi. Kisa kya Mukama ye yamutaasa. Ne sente muzayi nanyiga kisa kya Mukama era kisa kya Mukama tebangwa kintu neki. Eyo report jatambuza ya kisa kya Mukama n'emmotoka kisa kya Mukama javuga yagyegulira. Kisa kya Mukama bamusindika ku ground akole investigation entuufu. Naga nti tufa mukazi ambanya ngate jibbaja neri ngalimba. Ne bakwata sente baziwa mukazi ono azitwalira bana basajja b'Ebulaya bakwana be yebakako. Buno bwana buto. Muzayi adama asindika investigation endala ekakasa nteriyo kiriyo. Muzayi anyiga kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama mwogezi. Hababuli. Mama Fina nkole Mama Fina bine bintu bimanyi lwaki tondeka nembyogera. Lwaki tondeka nembyogera. Wanyi mama. Fulfika. Ndeka njogere. Ndeka njogere mama tolina kyotamanyi. Ndeka njogere. Fulfika nkwegayiridde. Kanjogere oba nfanfe. Mukwano nkwegayiridde. Tusobola gulya mwana wo sati kebere simu. Ne simu jakute Amina yagigula. Bino bitunala ngo brother za bimanyi. Bamusanga omwana awo. Grace kama tabimanyi. Simisa cha bimanyi. Sala kabenga bimanyi. Mama Fina bimanyi. Lwaki mba nkuwayiriza. Njagala ondeke. Kuba ne wendi fasili umuna mirembe. Nebe nafato genda kubeera kyendi. Nebe nafato genda kubeera mukisa gwange. Ogwange Katonda yagumpa na kati ngenda wa Museveni. Mfuluma katiba ninza wali kugenda. Muganda ngogenda mweba kakotone. Yaja kusaba ko mfulumye bwedu nete byokunywera ku kyayimba sanga mu sex. Edio kye kisenge tusulawo. N'obutebe bu Johnson obwavanga mu emitto mwali mwabaseko bwange nze nabugula mu nyumba yo. Mama Fina ndeka njogere. N'omukwana musajja najja nangamba buli kigambo. Omusajja nemugamba sente zimulekere. Yingini mbaza construction mugere mubuze. Mubuze ala nsawanya nabimanyi kuba natuza omusajja nemugamba okyanonya nti manyi kikimu. Nesikusula bakola. Nze nakwete waso watandika kumukwana watandika kumwewolako otandika omuka kabisambi. Musajja nangamba Jennifer Wanzita. Nkututele wagulu wa yasi wesagala kwogera mu bondi nimpe twaje mu motoka. Kwanga twaito na motoka tukana kasongola. Motoka twaje na mugera. Oyina motoka sawa tuka wade wayise. Obakwanye. Goma yisa mama kulagana kwa Emilia buli wamu. Toyina mukwano. Buli musajja manyi kyokwanisa nnyo mu Kasolo. Kasolo chaka kalinga entana. Akakalinga amagombe. Ekimala. Nze nakuza abaana be nakwata abange omwange namutta.
yakwata omwana wange n'amutta ne muziika nenonye kyo musaswa nendokoka. Tolowooza nti nakyerabira, tolowooza nti kyajjawo obulumi bwange nakatayagala kutta nze. Nze guno mulimu gwendiko saagwe era nali sigumanyi. Nze sikolangako application ku source njagala mukubira musimba Roses Bugingo nti bakola application kakubere ku Bukene TV kaberewa ekyokutta omwana wange tekyamala yagala kutta nze. Abaza ngenda kujuzaayo nze sitya kufa. Mwenna abanyimidde munjagala okutegeeza nti nze sitya kufa. Omwana yamukwata namubakinga ku basiyazi abo batambula nabo nenwanyisa kintu ekyo nenwana omwana namuwa abasiyazi. Mwoza waki bulenjoge tujja kwogera ebintu mutya n'okutya ensi. Nze nakuza abaana be nakwata omwange n'amutta. Yakwata omwana wange n'amutta ne muziika nenonye kyo musaswa nendokoka. Tolowooza nti nakyerabira, tolowooza nti kyajjawo obulumi bwange nakatayagala kutta nze. Nze guno mulimu gwendiko saagwe era nali sigumanyi. Nze sikolangako application ku source njagala mukubira musimba Roses Bugingo nti bakola application kakubere ku Bukene TV kaberewa. Zonto yamukwiza abaana yera asokola mu lubuto oyo mwana nakutuka omugonge bugolobi walinga wabeyi nebakanga wansi ku sementi nga ntambula eruza nengula echapateji ngomwade ekago wemere nensulia chapati nga taliko wadde muganda wadde bawe wadani nasalawo nentambula nga kuli nyumba nga njoze ngoyi nesasula biru ya bugolobi netukoma wa batumanya wona teyakoma ko ne ba wange mwena mumanyi nyingine ambaza construction yamwe wala ka milioni 8 namujja ke motoka nga yagala vuge motoka kumba yagala kumukwana mwena mukimanyi oyo Amina abimanyi Amina wa Cisco echabatabane Amina Jime yakwata bawa Amina namwagala omukalenda nga babera wali bamwe bakako wali nzera neyo mu offices bangamba neje ne mama Amina babalanda nga yebuzo mukazo nakwaga zaki nga wandikira president nangamba tofuka mina full figure presidential advisor level yo nene nyona jaya akatabo njagala bino bibagambe ngambitegeera nanga ngayagala kundaga musimanyi tuli namba ki nzinga simanyi nabimanya nangamba class yo level yo nene nnyo abantu boli waguru bonna kyovula bwe mbanjogera nsokera kuba minister nenza ko ba advisors n'abalala nandaga mu numbers mwendi abo mwana wamanyi mu millions z'abantu lwaki simu appreciating lwaki simati anache nina naje nache kunsi family yali yakuwadde ki kunsi wajja nachi family yali yakuwadde ki baganda bonna babbi bakwa bunako basibe nansa babbi typical thief kiri kuli kodi mpaye muganda batali mubbi menyomu kuomu na makomera gaberamu oba sinsaba jayo muganda ngogera mwe bakakotone yajja kutwala ko mfulumye bwedu ndete byokunywera ku chai mbasanga mu sex edio kya kisenge tusulawo no butebe bu Johnson obwavanga mu emito mwalimu basako bwange nze nabugula mu nyumba yo mama fina le kanjogere ebintu benjogera ko tewata bimanyi basawanya nabo nababimanyi awe tukulide nde kanjogere Lekanjogere zenna pain je mutam zenna chempita mu mutamanyi sina muntu gwe nabba sina gwe nagobe santi gundi nasanga mu kifona mugoba ne ntwalawo sina gwe nagobe kuba simane bakola application esamuli nze muzeyi yakube simu yange direct oyo musajja nesa ko mu sente buli mwezi buli unako ate yali bawo oyo mukazi ndipo tayaka yakasajja kalika kakaloli kala mbalide kugundi kokasasiro kyakaba kanga ko wali musato ni wali mugundi ne pastor mwana mugwanga munene nyosi jamogera bantu alanga ngemba bantu za wali wabaita kugundi wali wachi chiringa krokodilo baito bataye bano bantu alanga ne bantu zelinga fara eri bache baseko ndi wali bangulide byo kulya baita fanga yaba chai ne fanga agamba yankolera teke ntwana mu state house nze saba ndi yagikola sente siganyinzi mu buli mwezi sente zansaba nyingi mujja kunsindikiriza okuta messages nga byote zawode buyazita oyo musajja nsaba asula mulo ojibuli unako mfuluma bagenda kunkwata ntera ko teka keziriko tekuli kwa de 10 eta ntajiwa yako kala abiri nsindika sente omwezi nazikata katangazi mu 5 sizifuna sizibansasula sizifuna nzo bino byendi kwe yana kwega tagata kubaira ambo kola mikwano sente sizifuna sente zanjagala mu sizifuna akolima yankubire simu nako limanga ndi wajeno salimsa njagala mbuza babizonto baliyo senkubega yaliyo tiamare Dr. Tiamare yaliyo ndo nze na maita neni bajeno salimu maso wendi kyo msajja ali wiba mukuta simanya afase na sindika dollars west nze nakutwala mbasajja abo yogera omumera ompita kota
Mwate mwafuna mukisa gusamuli mbaba wa sente. Baba ku milioni 8, baba ku kawumbi, muguze ebifo bibalemye be mukoleramu. Nze sisero ngakwadde ku milioni 10. Ate sibadde mubi akatono kemfuna ngabawa. Nze mbele ona mama fina, nze mbele ke wange ngasana kusasula nyumba. Mama fina nasingeze ndisasula nyumba. Nze omuna kundaba abantu abasuka mu 5. Mpelera abana besimanya basuka mu 2. Bwe bali wano. Bwe bali. Kubanga nze ndi mfuzi nakuyamba kumfuzizi nange. Nina ki? Nze nasamuza yokuwerera abana bange, nze nalagira abana bange. Nambuza abana bameka. Nempandika ko nabana bamugenzi. No dumira mu kintu kyotamanya. Noga abana bagenda basomere bulayi. Wankubidde ngo ngamba abana bagudde dalu mbubasa banyu bayita Yesu bakuba ebisenge. Nekugamba abana baleka bali desperate, depression. Negafuna abantu nongamba tsimanyi mbu distance tsimanyi na distance baberamu eyo tsimanyi mayimba geyo. Musimanyi distance mbu balwa okulaba abantu tsimanyi bichi. Nekugamba abana funa abantu babateka mnagenzo kulanga balina abana bajuli. Boza katonda sobola kuleka minembe gwe. Yibo bose sobola kwega n'omwana abana babo bewazala. Bewalyotta. Bale baba jja batambulanga balalu. Mbuba kugambe mboli mutombo ina abana bameka. Olabo omwana owo bewazala mu mecho okulia toyagala akusembere toyagala manyi to ina abana bakulu. Njogedde nawe ku baana bo. Tuje mikwano gye munsajja soka. Je mikwano gye gisembayo. Be bayitula ku ntanayo. Abana baleke bajje bakoganyo eta abana waka. Toyagala omusajja. Ku musajja bamanyi to ina abana bakulu. Bawo tachimanyi ina abana bakulu. Oba kwese nsina abantu abamanyi babamanyi. Wegano to omwana wogozala. Omwana asira ne kata ngosobola ko obulenzi obuto bukaba kako sente. Nogano ko omwana sente okudda wano. Sinte namuza. Tosobola gulya mwana wo sati kebere simu. Ne simu jakute Amina yagigula. Bina bintu nalongo brothers abimanyi. Baba bamusanga omwana. Gwese kama tabimanyi. Simisa tabimanyi. Sala kabenga abimanyi. Mama fina abimanyi. Nakimba nkuwayiriza. Njagala ondeke. Kuba ne wendi fasili umona mirembe. Nebe nafato genda kubera chendi. Nebe nafato genda kubera mukisa bwange. Ogwange katonda yagumpa na katingenda wa Museveni. Mfuluma katiba ninza wali kugenda. Wampita mutuvuma abasirikale okutta abasirikale bavumye. Nze ntegeera nnyo nze gwayita zoto nga sasa wakwega tako kuvuma abasirikale tewampita. Mumpisa munde meko kutega Museveni. Mukwanga gwe muzayi akwagala nnyo bono yimira muzayi akuyimira muzayi ntega mutege. Yagenda kumpa kifana mala kimusaba. Muteze Museveni mwagala okumuta. Watu wagamba gwake nyinyi nakuga onako mwanvu ganga simanyi muntu atege muzeyi. Mwantu ala ku Bombo Road. Tutege Museveni. Walinge ngawa. Emotoka za muzeyi zali zigudde.